Bino obadde obimanyi? Olwaliro tukuleetedde ennyanja eri mu bugwanjuba bw'eggwanga erya Cameroon eyitibwa Lake Nyosi eyavaako obusambattuko omwaka gw'86 na buli kati nga bukyali ku mitwe gy'abannansi b'eggwanga lya Cameroon olw'ebingi bye bwabatwalako. Lake Nyosi ng'ennaku z'omwezi 21 mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1996 yavaamu ekika ekya carbon dioxide ekyali ekinene ddala ekyaviirako abantu abakwata mu 1,746 okulugulamu obulamu, wabula nga n'ensalo ezibalirirwa mu 35,000 nazo tezaalutonda. Kigambibwa nti ennyanja Nyosi eno yavaamu carbon dioxide abalirwa mu ttani miliyoni 1.6 eyava wansi eyo n'asitukira ddala kwambuka mu bbanga okutuuka mu kilometers 10 kirambirire ezagenda nga zeeyongerayo ezenkanidde awo mu buli ssaawa. Olw'ensonga nti omukka guno gubeera ddala gw'amaanyi n'okusinga empewo, kyaguwaliriza okugenda nga gusensera ebyalo ebyetoolodde ennyanja eno Nyosi okutuukira ddala mu kilomita 25 nga ze mayiro 16 ekyaviirako bangi okulugulamu obulamu oluvannyuma lw'okuziyita, wabula nga n'abandi basigala bajjanjaba ndwadde naddala ezeekuusa okussa ezaafuuka ez'olubeerera. Ebyalo okuli Kamu wamu n'ekyalo Sobon bye byasinga okukozebwa wano ng'abantu abalirizibwa mu 4,000 baasitukiramu okuteekako kakokola tondeka nnyuma, kyokka nga nayo tutuukiddwa waliwo bangi nga bakyatankana ekyalobera ennyanja eno setula ekikka ekyenkanidde awo, nga newankubadde waliwo ensonga ez'enjawulo ezizze nga zisinyibwako, wabula ekikyasinze kye kya carbon dioxide agambibwa okusukka wansi eyo. Kyokka ate era ng'okusinziira ku bakaawonawo ab'enjawulo bagamba nti wakati mu njega eno bawulirako n'obuganga bw'emmundu obwali buwunya abandi nti amagi amavundu, ekyoleka nti oboolyawo mwandiba nga mwalimu n'ebirungo ebirala nga sulfur dioxide wamu ne hydrogen sulfide, wabula ng'okusinziira ku sample ezaakolebwa bannassaayansi okuva mu nnyanja eno Nyosi baazuula ekirungo kimu kyokka ekya carbon dioxide mu mazzi gano. Wabula okuva olwo gavumenti mu kukwatirwako ebitongole ebirala baatandikirawo enteekateeka z'okuyambako okukendeeza nga carbon dioxide mu nnyanja eno, era nga tyubu esooka yateekebwa mu mwaka gwa 2001 eyagoberezebwa tyubu endala mu 2011 wamu n'omwaka wa 2019 kyokka ng'ewaali wali okutya mu nnyanja ezisangibwa mu ssemazinga wa Africa, ennyanja ya Kivu eri wano ku muyano gwa Democratic Republic of Congo, ekyatadde abasinga ku bunkenke kuba ate yeekubisa mu Nyosi mu bunene emirundi 20,000 mirambiriza. Kyokka era ng'okusinziira ku banoonyereza bagamba nti naye ezzenga ekikola buli luvannyuma wa myaka kyokka era ng'okusinziira ku banoonyereza bagamba nti naye ezzenga ekikola buli luvannyuma wa myaka 10,000.